Salamu alaykum warahmatullahi. Owa lero nga toyambadde. Yeah? Zengu bala. Aliko gendo teka munambe munamba bitu. Zengu bazi. Kocho kyali namu. Obwa kochi muneramu. Wano mu kisawe nyinzo ufuna mu obuzibu. Ani akusinga okusumbulwawo? Wano Pinki yagenda okuba amagolo gwe tutegesenga tunulidde nga tusubiramu egoolo eziwera naye Lawuma Pinki ekintu kye akozi tulabyenga kola guno gubadde gwa charity kyekyabaikaze kubanga ateeka kitumatize mupira guno bwezi kati wano kalinga ka get together then tukolektinga sente then tuwaayo ku charity kozi n'okubanga twetegekera ekivulu ekya Spice Dana tutunulidde nnyo kubanga kigenda kuba kyamaanyi kale labayo musooke mukuyingizako mbigere mukuyingizako by the way guys we don't have a lot of time Saja mukaya ni de muya penalty emu offside twakoze amateeka nuka buli timu ebeko abakyala eno tubaddeyo ne big guy ne pink roja ne tuba punishment bagenda ku ntandalo batubye bakubye offside ne ya penalty ekyo kyeraga kyokka nti obubbi Alemedwa golo osimanyi obo okyakidde ne Messi yagiremwa naye ate natwala wulika bado taddemu Muslimu on a serious note kikola guno sigwe gusoose tukikola guno mulundi gulinga oba gwakumeka kibangawo buli mwaka kibangawo guno mulundi oza gwakusatu kino mukifunamu kinga mu abayimbi kubanga nga womanyi nti entalo mu industry teziggwayo mufunamuko kaseera ne mugamba nti kati ketutuule nga tuvudde ku mupiira abantu bali mu kwebuuzaako olaba abantu bali bumu baye musiba abo ba interviewing bambadde mijoozi it is a very good sign kale nga tumaliriza Eddie Kenzo waliwo ekyatuuse ku wali eri ku Freedom City ekyokuba nti abantu bafudde omukulu Abitex ali mu kkomera ensonga eno gyogera bamusibye Abitex wenjogera essaawa zino ali mu nkomera olweyo embeera yabaddewo nenze ndaba munaye yabadde accident siraba nsonga kyesibye Abitex oba okitegeera nti bw'otunuulira embeera eyabaddeawo it was an accident abantu beenyigidde ku gate oba okitegeera so I don't know why baba bamusiba accident is an accident fena twalumiddwa nze kennyini ng'omuntu naze nensanyusa abantu abo nempulira bulungi nnyo naye ate nabadde ntuuse gye nadde ngenda okuyimba sheyo kwe ne bampa amawulire ago nekinkola bubi nnyo naye accident abantu anything can happen ne bwembeera nze olwali osobola okuwulira nti olwavudde ku kisaawe bodde mukonyo bwe mulwagudde anything can happen so kibi nnyo really but I think that was an accident ekisemberayo ddala gavumenti yayisize etteeka nti buli muyimbi agenda okuba nti akola concert alina okuba ne tinnamba era